bulungi okubiriza bulungi olukiiko. Mwena abazembe bebaza sinza nnyo okusanyukira mukulu Ssemmango amanyinye ennaku y'endongo eno naye okusookera ddala kanjogere ku nsobi zaffe nga bapromota. Buli muntu ali wano manyi nti alina obulumi bw'endongo era ffenna ekitugatta bulumi obwo bwe tulina ne bapromota tuyitiriza enkwe. Ekijagala mukikkirize mwenna. Tuyinza okuba tuli wano tulina kye tubala ne tuleka bannaffe ebbali. Ezo entalo eziriwo zonna z'owulira nti amponent NPA just nga bana yeetusumbuwa mu biseera ebimu. Kati nsaba olukiiko luno nga munnawe muli wano tukwatagane tuleeze nga bana kuba ffenna twagala kufuna. Si bwe kiri? Saagala kwogera bye mwagala kuwulira nze ndiriyo ate njagala buli omu ave wano ng'ategedde tuba tulina goolo gye twagala otuteebamu. Buli omu awe munne ekitiibwa. Okuwoggana ennyo tekukola solution yonna. Waba n'abawoggana tubaleete ku ttebo. N'atali mu mativu ajje ku ttebo. Tukwatagane nti tukoze tutya. Tugenda kusomesa revenue beetwadde omukisa. Tugenda kusomesa kesi beetwadde omukisa. Abamponenti mujje ku board. Aba-NPA mujje ku board. Waba waliwo ekibiina ekirala mujje ku board. Kuba ffenna omulamwa gwaffe kufuna. Wantu wali atayagala kufuna ayagala mukkiriziganye. Saagala twesuga ku tuyinge buli omu alowooze nti kirala batulumirwa nnyo endongo. Ffenna obulumi bwe tuyina twagala kukomyawo loosi zaffe. Kati mbadde nsaba mukulu Jemba ogambe abantu bo bonna nti okwoggana tekukola makulu wabula okukwatagana kuba buli kintu kiba ne feesi yakyo owulira bulungi. Bajje ku boodi ng'abantu abakulu buli omu abuuze enfunira wa tugenda kufuna ki ekyo nkimaze. Mpozi mukulu Balamu wesikiriziganyiza naye yazoono atusomesa okuwa omusolo naye Balamu saagala ogambe nti bapromota bokka bawa omusolo. Omusolo abasuubuzi gwe bawa gukola ki? Abatunda ebyennyanja gwe bawa gukola ki? Ogambye enguudo tuli wano kusala amalolera b'ebinnya byonna ebituuka paka ekiruddu ku ddwaliro. Kaakati nga tunagamba abantu kuwa musolo saba gwe kumanya oyogerera kimanyi oyogerera gavumenti naye gavumenti njagala emanye nti efrusturatinze nnyo abantu nti n'omusolo gwe bafuna tegulina kyegukola. Tulinga ababakolera bo okulya enguzi ti omuntu ali wano tasobola kuba mu mativu kuwa musolo ogwo nga n'ekiruddu teri panado. Naye njagala tubeere serious tubajjemu enkwe. So singa gavumenti yandibadde etuukiriza ebyo tugisuubiramu negamba nti wano ku kalenda enguudo zonna nnungi ekiruddu waliyo eddagala abanaku babazimbira amayumba teri atasobola kuwa musolo ku bantu wano buli omu ayagala okuwa omusolo naye ekizibu kye yeebuuza gugenda kukola kira agufunamu atya ng'aguwadde. Ekyokubiri Balamu ayogedde emisolo njagala mwe mumpulirize bulungi bino si byakatemba. Gavumenti etugamba okuwa emisolo gya bika bisatu naye gyonna gyetololera ku promota ejja ne ku mulyango n'ekusaba VAT 18% n'egamba sasula withdrawing tax. Baguyita withholding baguyita batya Jacobo? Withholding tax 6% ey'omuyimbi era tax yedda wa promota ti promota kamiliyoni ajja kugala linyimbira miliyoni 10 naye nsasula omusolo gwa mitwalo 6 ne batusaba national income ng'omwaka guweddeko engeri gye twebalansingamu. Njagala mwena abali wano mukkiriziganye nange nti gavumenti eringa egamba nti promota yokka yalina okuwa omusolo mu industry. So singa okujja n'agenda yammwe mwandiga nti promota owa omusolo gwa kika kimu kyokka bakusabye gye emisolo 3 naye ate osasudde media ogiwadde omusolo, kesisi ogiwadde omusolo, ow'ekifo omuwadde omusolo, atunda ebyokunywa omuwadde emisolo. Nze nobadde nga mukulu Balamu nga tunatya mukanyu na kusomesa abantu misolo kubakubiriza kuwa misolo. Kusooka tubayigirize promota alina kuwa musolo kika ki. Era omusolo gwo promota gw'ogenda okuwa ogenda gufunamu ki? Era tuleme kufuula abantu bano basirusiru. Njagala tubeekwate nabo bajje na resolution emu bagambe nti ngaffe bapromota batudde kalenda tusazeewo tugenda kuwa omusolo bwe guti ate nga bagunyonyose bulungi. Tuleme bavuga nga mbuzi, tuleme nga twatuuziza abantu ne tubasiriwaza. Naye njagala baleete ebirowoozo byabwe ku ttebo mukulu Balamu. Kino kiddawo okuba gwe ne gavumenti olina njawulo nti bwe twamiitize bapromota bali abawansi baze ne bakanya ne bagamba nti bo tebajja kuwa withdrawing tax, tebajja kuwa national income tax oba income tax, bo bagala okuwa omusolo 18%. Ate bapromota ffe nnyini tulondole omusolo gwe tugenda okuwa. Teri kiruma kubanga owa omusolo maama wo n'alwala n'agenda e Mulago ne bakusaba ssente endala ng'ate ogula eddagala e Mulago. Nakyo mulina okisalira amagezi. Ekyokubitongo bakazindalo kuba goyaga kuwulira bye njagala kuwulira kamaleyo ebyange ngenda kuwa akazindalo ko kyamaani era nkusaamu nnyo ekitiibwa. Ekyokubiri mukulu Balamu kyotakoonyeeko nti omulamwa gwa meeting guno oli mu kusomesa abantu kuyiga kuwa musolo oba ozze okufuna birowoozo byabwe. Naye wakoze ensobi. Watasobola kusanga muntu awo naye ali awo atudde
natandika n'otuukirawo n'omusomesezaawo omusolo nga tomubulidde agenda ya meeting ewakoze ensobi mu Kulubbalamu professional tekikirizibwa. Tetwategedde tujja kuyiga kusoma musolo twabadde tumanyi tuze kwogera ku bizibu kuba saawa zino mukiriziganye nange bapromota tulina ekizibu kya media ziseera obulango oganda wa CBS emitwalo ena kitundu ng'olina okuba obulango 12 ng'olina osasula miliyoni 12 omwezi nga tosobola zijjayo ku mulyango. Tulina ekizibu kya poliisi okuwa security kati nze nkola Uganda Museum buli mwaka mbawo obukadde 12. Tulina ne matesi jajjoga kuba emitwalo 215. Tulina ekizibu kya state council okuwa license obeera ku mavivi ngo bawadde ssente n'okusaba okuwa license yo. Zano abantu tulina emiwendo gy'abayimbi tikenzo asobola okusaba obukadde 2 naye ng'ogenda mutegeka wano ku kalenda ng'ogenda funa abantu 13. Nze ngamba twadusina twadressinga ebizibu byonna generally ne twemma kwesiba ku musolo gokka ne tutereeza omulimu gwaffe teri kitagenda kusoboka singa tugatta wamu amaanyi nga bapromota. Sijja kwogera bingi ebyo ebyange.